Wakati wa January n'omwezi ogwokusatu omwaka guno, ekitongole kya URA kyafulumya alipoota ng'eraga nti kyalemererwa okuŋŋaanya ensimbi mu misolo egyali eyo mu buwumbi 242 obw'ensimbi za Uganda. Kino no kyali kiraga obugubi abakozi b'emirimu bwe bayitamu obwanyigiriza ennyo ebyenfuna by'eggwanga naddala mu biseera eby'okulonda. Wabula kati ekitongole kirowooza kutandika kuwooza banneekolera Gyange oba buyite bu bizinensi obutono okusobola okwongera ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu kuwoza emisolo. Nankulu w'ekitongole kino Doris Akol agamba nti BannaUganda bangi abeekozesa so nga n'abangi abakozesebwa nga singa bano batandika okuwoozebwa eggwanika ly'eggwanga lijja kuba libuluddwa. By necessity requires us to increase the tax base and rope in many activities into the tax net that are currently outside of the tax net. The informal sector represents significant portions of the GDP that is currently not contributing to tax. And therefore, any discussion about increasing the tax to GDP ratio cannot go without mentioning the necessity of increasing the compliance of the informal sector. Onagamba nti singa bano batandika okuwoozebwa olwo abakola mu mabizinesi amanene bajja kufuna akakisa anti omusolo gubabinikibwako gwandikenzeezebwa. We see a significant growth of activities in the informal sector. The top ranking economic activities are agriculture, which comprises 27% of our GDP, the wholesale and retail sector, which comprises 24%, food processing at 15%, manufacturing activities at 14%. The informal sector employs 70 to 80% of the labor force in Uganda. 59.8% of Ugandans are employed in the non-agricultural informal sector. Now, this is the visible impact of the informal sector. Invisible in the sense that significant portions of the statistics I have mentioned are non-existent in the tax part of the tax to GDP equation. Ye Andrew Gasira nannyini Good African Coffee Limited eyakkiriziganyiza n'ekiteeso ekyo agamba nti kijja kuba kirungi era bannannyini mirimu gino n'abawa amagezi bafube okuwandiisa emirimu gyabwe bawone ddukadduka. For us, we want the incentives, we want the infrastructure, we want the things without wanting to pay for them. What are you doing with our money? URA, where's our money? How much are you paying into that money? Kyokka era wadde ekitongole kya URA amagezi okusooka okusomesa bannansi ensonga eno bagitegeere bulungi nga tebanagissa mu nkola. Pieces of formality are going to also be dependent on the structural setup of the sectors and the economy. It's not just a choice that an individual makes. It's also the structure of how the economy is. And from understanding that, I think we can begin to say, what are the incentive regime that we can put in place to allow these people to embark on a journey to formality. Bino byonna bibadde ku lukiiko lwategekeddwa ekitongole kya URA olw'omulundi ogw'omwenda wali ku wooteeri ya Serena mu kibuga Kampala okusobola okutegeeza bannayuganda naddala baddukanya ebyenfuna ku nsonga y'okutandika okuwoza obulimu obutonotono ne baneekolera Gyange.